Dr. Jose Chameleone eyatukyusiza endongo yaffe wano ye grandfather wa modern day contemporary music. Oshegera music gwe tuwulira kati emyaka 25 egiyise giri mu mukono gwa Chameleone. Yetaaga respect. Buli munnayuganda ayogera ku Chameleone eyo ng'oli muntu ategeera music. You have to put that tag of respect ku linnya lya Jose Chameleone. Jim Reeves yali musajja Mungereza, kati Abangereza bamususpecting okuba nti yali adikina Queen. Nengera yali adikina. Ngadikina Queen. Okakaza. Jim Reeves yali adikina Queen. Queen yayagalanga nnyo music wa Jim Reeves. Country music. Okisegeera. Bantu bangi abali bayimba country music. Jim Reeves we yafa bitu ne bikyuka. Sigama nti byakyuka kubanga yafa afudde. N'afa ne genre eyo. Style zituuka ne zikaddiwa. Kati Calypso yaggwako. Twalina ono omusajja Halle Belafonte. Ye father of Calypso. Calypso yafadda yaggwawo dda. Halle Belafonte afudde emyaka ng'esatu emabega. Ye nannyini style ya Calypso. Okitegeera. Kati ekirira nti Chameleone wanaafa music ajja kufa. No. Omusajja tuwadde Chameleone has been a participant in this music industry. Nga muzanyi. Okitegeera. Fwe aba Liverpool we twatagundi yani Steven Gerrard. Twasigala tusamba. Timu teyagwa. Ekiteeko obulamu bwa Chameleone matiga ye kennyini ng'omuntu ne maama we. Mwe mubeeremu nammwe. Abantu balinga balowooza nga batategeera ebiseera ebisinga. Chameleone waba mulwadde. Okitegeera. Mpozi nga gwe ina just mutima mubi. Ogwo omutima omubebe kuli yalinga n'aguyina. Nga banene we bafa tagendayo. Export TV to the world. Kale mikwano gyange entertainment tuoyiteko olukwayo ebimu ku bifumbekedde ekisaawe kyaffe eky'amasanyu. Ndina omusajja amanyikiddwa nga Omunkuseere Julius Caesar. Oli otya nno? Gyendi. Mugamba mutya abalayi ba Export TV. Akatabo ko wakatusuubiza kaakoma mu kkubo. Katabo kajja kujja. Abankuseere. Katabo kajja kujja. Ebitambula. Anyway, atana ba subscribing enda kusaba subscribing nga bwe tukwagaliza omwaka omunyuvu ogwa 2025. Ekisookerwako ddala mwali mutusuubiza pate ya Haji tetwagiraba. Haji yali mulwadde. Pate egenze okutuuka ennaku za pate nga Haji mulwadde. Yava mu kkomera yavaayo n'ebirwadde. Yali akolayo kyekyamulwaze. Komera lirwaza. Gwomanyi okusula ku seminti. Gwoza Haji yali asula ku vono mu kkomera. Myaka mikulu omulaba musajja wattu. Shegeera. Sula ku kafaliso buno butiri mubeerako abasibe nga 8 kafaliso kayinchi 3. Muteekako mutwe. Eno kabina kifuba bikimagulu bibeera ku seminti. Ate wogenda okufuuka ogenda okuddanga akatwe obadde okatadde waliwo akitutte ekifo. Waliwo ataddewo akabina. Kati yavaayo nga musajja mukosefu. Abadde mulwadde era y'ensonga lwaki pate ennaku z'omwezi zitwayitugambye nga 13 zagenza okutuuka. Neetabaawo. Nsonga eyo Haji abadde mulwadde. Mutatugamba. Twabagamba nga tolina ngeri gy'osobola kukola pate weyozeezo omuntu nga munno omulaba lw'omubalimbirizi. Mpozi n'ekirala Haji mwamuteekako kufulu bwe yava mu kkomera. Kati tulina na lukusa lwayinza tunyumiza byalaba mu kkomera buli kimu laba looya wange. Anti oba omubuuza bikwatagana ku musango oba olina kulaba looya. Okay. Music industry ebitambula bingi nga tetunnagenda wala. Soka ogate salayo ku bannayuganda abaagaliza Hosen, the #1 East and Central Africa, Mayanja, nani other than Jose Chameleone, okusuka okulungi. Quick recovery, Dr. Jose Chameleone. Nange negatta ku bannayuganda abakusabira okuwangaala. Kuba ensi yattu Uganda ogikoledde bingi mu kisaawe kino eky'okuyimba. Dr. Jose Chameleone eyatukyusiza endongo yaffe wano ye grandfather wa modern day contemporary music. Okisegeera. Music gwe tuwulira kati. Emyaka 25 egiyise. Giri mu mukono gwa Chameleone. Yetaaga respect. Buli munnayuganda ayogera ku Chameleone eyo ng'oli muntu ategeera music. You have to put that tag of respect ku linnya lya Jose Chameleone. Ekitegeeza okanya n'omusajja yakoze statement n'agamba nti mubuzannyira ku bulamu bwa Chameleone mumuzannyisa temumusabira temumwagaliza birungi. Chameleone waafiira bepaba
ne music industry ya Uganda egenda kufa okkirizigana oyo munkuseere nnyira nga bweyogedde tasobola kufa okitegeera ajajaba omulwadde si yamusikira n'agamba nti wano ne basudde bwe yafa kadongo kamu n'afa teyafa teyafa ensi ekyuka okitegeera Jim Reeves we yafa Jim Reeves yali musajja Mungereza kati Abangereza bamususpecting okuba nti yali adikina Queen nengera yali adikina ngadikina Queen okakaza Jim Reeves yali adikina Queen yayagalanga nnyo music wa Jim Reeves country music okitegeera bantu bangi abali bayimba country music naye Jim Reeves we yafa bintu ne bikyuka sigamba nti byakyuka kubanga yafa afudde n'afa ne genre eyo style zituuka ne zikaddiwa kati Calypso yaggwako twalina ono omusajja Harry Belafonte ye father of Calypso yafa dda yaggwawo dda Harry Belafonte afudde emyaka nga 3 emabega ye nannyini style ya Calypso okitegeera kati ekirani Chameleone wanaafa music ajja kufa no omusajja tuwadde Chameleone has been a participant in this music industry nga muzanyi okitegeera ffe aba Liverpool we twatagundi yani Steven Gerrard twasigala tusamba timu teyagwa omusajja alese bulesi kirungo kipya mu music ngeri gyavugamu weneebuuliza omwami ono ebigambo byayogedde bannayuganda tuli contributinga tutya kufa kwa Kamiri fe abamugaana omira eddagala bw'aba alyetaaga olimira omusajja ekiteeka obulamu bwa Kamiliyoni matiga ye kennyini ng'omuntu ne maama we kitya maama ololo kigyatazannye anti kati maama okubanga omwana akola ebintu byotasobola kumugambako bamaama bano balaba driving factor nene nnyo ey'obulamu bwaffe bw'aba akyaliwo nga mulamu buli wokola ensobi maama n'atagambako maama bafuuse wa bulabe gy'oli alina percentage in case nga Kamiliyoni asiseewo alinawo n'emikwano awo emisirusiru nze webali abo abamuliraanye awo abankuseera batategeera bagamba ababeera close ku Kamiliyoni olina okubanga buli kaseera yessebo anti kati be basiru era ne bamaneja ba Kamiliyoni olina okubanga sogamba we mwana mama neteka sigala n'ogera n'okaleeta oyo taba manager yabadde ameja nze nalina mukwano gwange nalinawo ebizibu emabegako kirekawo manager omusajja nankwata ssebo nantwala ku best nampa ecupa ya Baileys nangulira ne bamalaya bana nangamba weyagale yaleetawo mulengo nangamba soko onywe Baileys ne bamalaya bana n'abasasula n'abagamba mu maleeko ono ayina ebizibu mzee wange yali yakafa nga ndi mu stress zange namugamba gwe toli mukwano gwange nedda nabooza ngamba gwe toli mukwano toyinza kungulya ecupa ya wayini ecupa namba Baileys njinywe njimalemu newali waliwo amalaya bana oba ontumye kufa kati mala okunywa nga ntamidde ngende ndikine nga sambadde wateri mutamiivu ayambala okitegeera nanga gutonjagala kati Kamiliyoni emikwano gyalina tegimwagala waliwo abamutambulirako namutwala paka eri ewaffe emunyonyo gye bagula enjaga ewashaga bamita shani abawa enjaga eyo kokaini ey'obuwunga gye baginywa Kamiliyoni anywa enjaga obadde ki nali manyiwa akasigala obadde ki okitegeera ne bamutwala mu mabala kiro ku kiro ekiro basobola okuzunga mu bbala 5 biya baba akola kuba oli muyimbi akolera mu bivulu anti kati Kamiliyoni okuba nti kati alimbira mu bbala kweyo levi era muba musudde waba kyayagala muba mumusudde Kamiliyoni brand ye n'erinnya erisoundinga tosobola biteeka ku mizaani ye anti kati olaba byakola obudde olunaku ye nga yayinza okuba ayonoonye ekifaananyi kye ekirina okuba mu Kamiliyoni ye ng'omuntu nze nkugambye abantu ba mirundi ebiri ye ng'omuntu ne maama we kati omukyalo ono yawandanga omuliro ono omukyalo yanoba disera we wife Daniela ng'akugamba ekimu ku bizibu byasinga okusanga mu maka ago nga ye maama okitegeera n'ayogera ebyamutuukako n'abonaabona Kamiliyoni najja nga anywedde atamidde n'amukuba n'amusamba n'amugyamu olubuto n'atulaga n'enta nawe baziika omwana okitegeera biraba ebyo guyinza obba oli mujega tewalaba naye weebiri genda obinoonye weebiri okitegeera weebiri nedda weebiri kuba kati abantu abagoberera ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda bakimanyi Kamiliyoni yakuba omukazi n'avamu olubuto n'amalala omukazi yagalaga bamuziika nawali wa musajja taata w'omuzungu bagana okumuziika eno ewaabwe oyo omukazi maama wa Kamiliyoni yagamba abaana ba Kamiliyoni mwe kitammwe waalidda temuliddanga wano mulikomba endagala mulitundanga entula n'ennyaanya
oyo mukyala Prosper mwaka milioni omwana yabyogere video omwana yayogere akatambi kabadde mu luzungu abo tetwabitegeeza aba tebasoma bwongo message nasanze Fulufiga ng'akola analysis katambi kali nembuuza ani yavunulidde jeno enteyade mu katambi ako kuba omwana alina accident mutufu nakajjeko lwa luzungu serumya mutwe na bwavu kati Fulufiga tomunenya kati yabitegedde kigala wa kugamba nti wali wafuuye abatawulidde nti wali wafuuye abawunyiriza Fulufiga yese yasoma tamanyi luzungu otegera kigala wa kugamba wali wafuuye abatawulidde nabye jeno ku senti nga wa analysis katambika aba omwana yani Abba Marcus nembuuza ddala jeno okujjako okutulimba what are you analyzing omwana yayogedde ki nze n'emikwano gyange bangi abafango nitwala fenna titumanyi na Abba kye yayogedde omwana yayogedde ensonga ze ng'era obuzibu era businga kubuteeka ku bujjajje waabwe maama wa Chameleone gye bazaala Chameleone nti be balina obuzibu okitegeera omwana takula Chameleone ku myaka gy'aliko era maama alina maama akoze ekitundu kinene nnyo okwonona abaana abo Chameleone yakubanga omukazi oyo omukazi n'agenda n'awaaba maama n'amugamba gwe tebakubye nnyo naawe walabye ku ddaga we yakubye owuwe okitegeera walabye enguzi we yakubye owuwe naye ku kyoyogedde waliwo ebiseera ebimu bwe twagenda eyo ekagga okujjukira okufa kwa Mozeredi taata wa Chameleone n'atwewanirako mu maaso ge n'agamba nze abaana abange mbawa n'emmotoka ne bavuga era n'agamba mwetegereze nnyo Lizard nga Lizard ye Palaso emmotoka gy'agenda okugiramu yange mbawa ne bavugamu ne boonoona n'enkanika naye ntunuulira abaana abo nga brandi zaabwe obwo obuntu bwemu ku buntu obutali basobola okwetuusaako naye ng'akulaga ate yakola ki yawa abaana engeri gye bandiwadde taata ate yabawa so bokera ku machano ga nti ne family naye contributinze ku kulemaza family kinene nnyo kati yo luli Palaso wizo yakuba munne na umenya okugulu nyabwe n'agamba nze Pius nze gundi daga gwe mmanyi abo bunne bazanye mu buzanyi yandi bade ya musedda noyo mwana wabendi bamumenye okugulu akuba tabusi kiringa nalabe kas video ku Facebook nga babuuza Alien Skin timwakubye bana abaana ba ono mwana Shatta ne balini ko Alien Skin tetunaba kuba fe nkube yaffe tukukube mutu kulage nkube yaffe bweba eyaffe bandala bwe tukuba tuba tukubye kunoza so neddaga bwakuba nyabwe amanyi enkuba gye bakubamu kati eyo nebanga obulemu bw'amaanyi nnyo obuli ku side eyo nti omwana ono Chameleone gwe tulabanga omwana omusajja omukulu kitaffe okitegeera ye nga yalemeddwa okontrolinga obulamu bwe ng'omuntu n'abantu abamwetoolodde tebamuyambye oli omwana byalaja na bituufu nalabyeko abankuseera bagamba nti omwana mukyamu nnyo okuyingira ensonga za kitaawe awe basiru ono Chameleone agenda kufa oli omwana yagenda okubonaabona lwansonga agenda kuba afunye erinnya eppya nti nze mulekwa okitegeera oli taata we kati waba alina ensonga gyayogera gyalaba nti ntuufu taata we nti omwenge gumumalawo bano abankuseera babeerawo olwokuba baagala Chameleone wakutuma sigala balance omusigazi okitegeera kuba babaawo genda ogula esigala paketi ya 7 n'akuwa omutwalo 3 gw'ozisigaza waliwo n'omubbi yawa obujulizi n'agamba Chameleone alina ebimuli bye yali ayagala kati abagenda bawa sente abatunda ebimuli n'abuuza abali mu mmotoka nite musobola bibba nembawa sente mbukati abaana bagamba tusobola bibba omwana yabadde ku seeti n'ayogera mbukati ne buziba abaana ne bagenda ne babibba bwe babibba Chameleone n'abawa sente zisingako ziyandiguze eki ebimuli abana ba mama n'azibawa okusinga ziwa bali kanziwe mmwe abali ko gaali so n'abasigala bafisa tamanyi nti obuzibu Chameleone bwafuna ate nabo bubakosa bugenda bakosa ati omusajja mugamba ave ku biragalalagala omusajja mugamba ave ku mwenge kuba gumumalawo omukazi oli Yesu yagenda omanyi kati olwalanga nnyo kuba nti olina omukyala wakuvaako n'otayonooneka abasinga boonooneka abeerawo abamu ne batandika okunywa omwenge abamu natandika okusomba abakazi n'oyingizaawo endwadde okitegeera n'ogwa mu butego bungi obumalawo obulamu bwo kati Chameleone okuva Daniela we yagenda abakazi bano abeerawo naye ng'alina ebintu byakugira ebimu okukola n'akugamba ekyo nedda ne muyomba nemwekuba naye ng'akugambye nedda nekikutaasa kati omuntu oyo buli waava mu bulamu bwe abadde akukugira okukola ebintu ebimu bwe kugolabanga baba bakumalako eddembe naye ng'ate muganda wange aba alina wakuyambira omusajja atugambye bannayuganda mutadde Chameleone mu depression
mumuvuma temumu appreciate nze kimala. Ebyo bya bulijjo kuvuma kubaawo ne Michael Jackson bamuvumanga. Niyenze nebuze eryo gwe bavumanga talina kyakoze. Anti bwe balinye. Okigira ate kyo ino okumanya bago bagulina. Kamiyoni akyagulina musical akyagulina. Kamiyoni ate oluyimba n'abasajja boyita bakabi batolaba ani anakuba. Okigira Big Size yatadde alubamu egenda Saka mu friends no ololozimu ku nnyimbe ziri ku alubamu yagenda okuba. Era views mmeka tugenda ku nominations eziri international. Oyo alimba Big Size alimba. Big Size kati takyategeera na audience yayimbira. Twagala wadi mwana wa mama. Music amubeeramu kati just lwakubeera nti tewali kyakukola. Neze nyimba zayimba ono tezikolawo makulu. Sebo. Tubala kati Uganda twagikuba ne tugimala. East Africa nga tuli mu East African Bashment Crew. Nga tukuba dancer leyo nayo twagikuba ne tugimala. Kati tugenda Africa twagikuba twayimba ku birthday ya Mandela. Kati mugenda wa. Awo je myako bokolerera ntana kaya tungamba tyanti ogenda international. Tugenda ku international level. International tebagigwako batyongo ze okuzza okatuusi. Batunulya katalogo yo. Okitegeera. Kati ali upcoming international. Ba Wizkid bamaze kuba myaka emiko genda international. Tugenze wala Joshua Baraka. Webale nnyo. Kitegeera. Toyinza kutugamba Bebe Cool ntoyimbidde emyaka 3 nti kati olowooza okugoyinga international. Oluzungu bulijjo tolumanyi nti kati waluyize. Nedda. Big Size abadde akuba endongo etambula. Ebadde etambula. Yatukuba love you every day. It was international banger. Kituufu. Love you every day. N'atukuba question yes. Ategeerwa yakomawa. Bebe Cool kati kyalina okusigala okukola kuba nti kati asobola okuumanga alina abaana bakwatako musically. N'ateekawo record label. Wati tumenyeka nti tulina wano abantu bamwe abasobola okugruminga omuyimbi. N'ateeka ssente mu muyimbi bano abaana bawali ku Muswangali Swangz Avenue. Bebasobola okuteeka ssente okuva ku Andawo ya Nika ne bambaza omuyimbi ne wasula n'entambula buli kimu. Kati Bebe Cool alikweyo level. Swangz yegula obuwero kitaka bwayambala. Kitaka agula empale ze wali mukajja n'akwata ejjirita ya 3 n'azisalaasala. Kitaka nze manyi kusigala sonyuira kitaka. Alina empale oba ovulo gye yayimbiddemu ku kifo kya Dexter. Nga empale eri ejja paka waneno wansi. Kati waneno kineno nga kiri wano wansi. Kati ne batekako obugere bubiri. Kati then ngeringa muzungu tajiraaki. Kati nga kiveno wagulu wansi bwekino nkibange ekisaati emikono egifulumamu. Nenga kano never ngumulalu. That's not fashion. Kitaka olimba. Era ijo bayava. That's not fashion. Ekintu ngagwe kasubula no mulalu olaba abalalu kati bamanyi okutusekerera. Ngoyambala empale ezo osoma bino bijini bye musalasala. Omulalu abeera wali ne mulalu munene bakusekera bagamba omulalu. Obadde kyali ku Big Size. Big Size kati level gyaliko. Mutabani we yamulemu okugusa. Bebe Cool level gyalina kati okuba ku ne ku sente zaafunye. Yafunamu kati kasente yakola ekibinja kyake. Yakola ekirombe ky'amayinji eyo. Kira kasente kayina. Kiri music ekyo. Ati kati ebimu byafunye mu music ye waagamba. Atuuka ne ku jjajja. N'amugamba akole oba akola biki simanyi. Silent majority. Kakati Bebe Cool ebyokugamba nti kati ogenda kuyimba international tokyasobola oba tokyasobola. Kuba kati gwe kyomanya bali abasajja linnya baba baliwulirako dda. Manyi kiringa kusaba visa ya America. Ne bakuma. Lutuka mu system. Baba kolaba nti gwe byagaana. Katoka sobola going international mbonyige mbali abasajja ba Jay-Z. Asobola. Olaba oluyimba lwa gundi nno omukyala ali ebweru yani. Charles yimirira awo. Yayi aluyimba mu ali 2000 ulukumu lwendo bachenda mu emekao. Ne lwakuse hit mu guno omwaka. Sobola. Anti kati yadwafunya award ki? Charles yimirira. Aliwafunya award ki? Lwafunya award ki? Kati yo mukulu atugamba yagala award kati lwafunya award ki? Omukulu ajazireta award. Omukulu akakane amanye itizijja. Omukulu tasobola. Omukulu tasobola. Kati alala kutugamba yefudono muzeyi Chalamanga. Gides Chalamanga. Ate ne Gides Chalamanda eyamuyamba oluyimba olwo okugenda ku international scene. Yali no muvubuka Dr. Namadingo. Omuyimbi wa gospel ye Zimbabwe. Yaluddamu kozo oluyimba olwo lwaliwo ololineho. Kati ne baluddamu kolabo ne uluka. Bebe Cool tuganda yali kufuka muzeyi Chalamanga naye agenda afuna award ey'obukadde. mu BET ne Grammy. Wakulema Bebe wakulema. Wali walina amaanyi energy n'okuyiyanga olina kungi. Yayiyange nnyo. Tegira.
ng'olina ne competitor wa kupushinga okuyiya kati tokyayina oli mu freestyle tosobola kuleeta award n'emu ky'oba okola tuyambe ocontributing ku music industry nulidde nnyo omusajja waffe ono Alex Mukulu ndi ku magezi ge gonna galina talina kyatutereddewo ffe ng'abali mu art talina talent nyingi talina yes abadde mu competitions nyingi nga judge n'asunsula ebyo tebimala yagulako awo ettaka awo ku Lubaga Road ddene ewali Winners Chapel eyo nali alitaka ya Alex Mukulu n'alitunda kati tulinamu omusajja alina kyakozeemu waakiri ono omusajja wa gundi ono Steven Ranges owandere Ndere Center yatuzimbirawo guntu gulamba guliawo gulengera nti waliwo abadde bagala okugubba mbu babanje simanya miliyoni 8 babbo gutaka guli yikazi 15 yikazi 15 awe nti nomanyi zigula sente mmeka yes atano ku 10 awe nti nda iri ku miliyoni 4 5 atano ku 10 oshegeera kati yikemu eri mu biliyoni nga 3 n'ekitundu yika yitaka emu weti awe ntinda nese bana abankusere bagala kulitwala mbabanje obukadde 8 batwale yikazi 15 zonna zonna zandere Chega kati nebebe kuru yesa yibire nakyatukoledde kumanyi gaina etutumu lyalina ndine wa Museveni atuuka at least tulobingireyo kintu kimu ya lobinga studio ne studio ibagikolera ye ebwe bajja Music City na area ejja ekyo kifo kya gundi kyo kino mugenzi Avema abo bwe bajja mukona oguzimba ogukadde gwaje ogumugenzi Avema bagutwa bawoza batuletera Music City ne bacheddiza banyini kyabalala okitegera atukoleye ekintu kimu ave kutubye kutugamba mbu kati sima yagenda kuleeta award tekasobola kuleeta award abange mu principle yabadde atutte kamera mu ddwaliro kati mwawadde mwagala principal agenda okukyalira omulwadde ng'alinga agenda mu ssabo kuba mu ssabo gye batagenda na kamera omwana yagambe mwawadde mwagala mafuta oyo musiru kati masanyalaze ki kuba onnani yeetaaga munne gwoba olaba kamiyoni yeesimbawo ku bwa mmeeya yafuna obululu bwali nusu 200 masanyalaze kigayina Bobi Wine gayiza okujja kamiliyoni nedda banne tubeeremu amagezi nga twogera ebintu ebimu abantu abamu just obwongo bwabwe bulimu obuugi nti Bobi Wine afuna amasanyalaze kamiliyoni agaliwa omusajja mulaba wuyo naye alina mu kufa omufuba mujjako amasanyalaze omusajja agenze kulaba mulwadde ono Bobi Wine watambula kamera zibaawo baziiso bataziise zibaawo ekyo kye mulina omumanya yakoze ekikolwa eky'omuntu obuvunanyizibwa nti munnange munywanyi bwe twazirunda mulwadde ali mu ddwaliro bankubidde nti mulwadde saha yatutte wakyavuma kamiliyoni nkyane awo naabogerero basiru eri bizinesi ya ndongo mwetwaliranga ono bebe kulu bamukuba amasasi naye nga basiba beevuma ne Kamili ne Bobi Wine nga basiba beekuba n'ebikonde bali bakamala n'okwefumita ebisawo mu nkuuka okitegeera naye oli bamukuba amasasi nga gaddala omurasita yagenda akyalire munne nti wabadde ofudde ebyaddala nomuddeyo ne mwafaamirira era abasajja baba bakolagana eno business babeerangawo nga beekuba Bebe Cool ne Bobi Wine naye nga mukazi wa Bobi Wine n'owa Bebe Cool baliri babonga balya bonna ekyemisana nga abaana bazanya bonna bakiringa bonna eri bizinensi mwe abasirusiru abatabitegeera mubiveemu Bobi Wine waba yagenze wa kamiliyoni ne saha mbu saha yamuvuma mbe yayisa bubi yonna Ireland yonna n'avuma boss ayo bibaawo ezo gali bazeyisangamu naye kwano omusajja mulwadde yesimukiriza mulwadde ate lwaki oba osigalayo ng'omusajja yakumeekinga kamiliyoni mulwadde ogaana okugendayo saha yayita wa kamiliyoni okujja balinga babbi ba busimu nga babba obusimu ne bano baani ono owa Badman Kandomino bamuyita yangamulo bebakolanga ku ggali ya Kamini nga yabanyakula obusimu mu kivulu okitegera n'amala graduating nga n'afuuka omuyimbi kale kyatayinza kugamba nti omusajja we alwadde ebyaddala n'osigalayo mbu kale tubadde twevuma mujjo kwekyo kwali kwevuma kwali kwesomeramu kati Kamini yavaako ki nga bamusomedde omutima omubita gulina kamiliyoni kimanyi waliwo takimanyi nti Kamini alina omutima omubi kimanyi tinkake gulimu nkusiiri Kamini ne bakimanya ino omutima omubi ne banne bakimanyi ne baganda ebakugambanga ono nga bakyaliwa good life nti akasajja ka mutima mubi ne bakayimba mu sitaani bakuwadde reason behind that song eya sitaani bayogera bu video webuli kyakasajja kabasayanga ne kabakuba kushegeera kati sawa bayogeddeko ku mutima mubi gwa Kamiliyoni walwala kimugana agenda mulaba music father we music father wa asobola okugana ogenda omulaba nga alwadde kati okumanya abantu basiru ate bankuseere kati Kamiliyoni wanaaba afudde nga mugana asawo okujja ku mulambo mbu yali amuvuma nti yali amuvuma mwe mubeereemu nammwe
abantu balinga balowooza nga batategeera ebiseera ebisinga Chameleone waba mulwadde okitegeera mpozi nga gwe ina just mutima mubi ogwo omutima omubebe kuli yalinga n'aguyina nga banene we bafa tagendayo era tanagenda mu ddwaliro okitegeera kati esawa zino bebonga kayizo batanagenda nga ina byakola n'ogwo omutima omubebe kuli yalinga aguyina Bobi Wine yafiirwa kitaawe uyu munsi yagana okugendayo okuziika n'okukubagiza mboli yavuma tata wange bukataala nenga mu byaddala omusajja yajja n'akataala mu campaign za 2011 tata wa bidandi yajja n'akataala ejwe bagira development party nenga omusajja oluyimba yalukola before even the money came for with these kataala kalaiti sa katalazi mbembeera akataala tala z'omukono oluyimba lwali lwa biyo ba 10 antumire kumisa onamara lwali lwa bebe onti buli oluyimba ono yayimba Mr. Katara nga yanukula bebe ku kyokuyimbisa mukazi we Zuena aboda yakola video bogolako Zuena yalimu nga Vixen yasoka kwa mukasepiti Zuena atacha kasepiti kati onakuba Katara zinyimba za 2010 Hollywood oshegera kati onajja n'akataala ke mu 2011 okwesimbawo najja n'akataala nga yesimba we bebe n'atamuwagira ne bebe n'agano wagira kitaawe kati onagamba mbu yavuma tata wange mbu kataala nenga oluyimba lwali lwa 2010 ono akataala yakaleeta 2011 oshegera katata wone we yafa bebe teyagendayo bagudefu we bafiirwa wizo bebe teyagendayo nadde n'okuziika bafiirwa radio yagenda akwama yagenda wa dance ku mapese teyagenda kuzika radio era nakasajja kano kakenyisa kakugamba omusajja okumanya ino omutima mubi radio we yafa era kasajja kagano zika ngate baliko mu project ezabagatta nga tubonga webale nnyo kati omusajja akulaze nti omuntu omutima omulungi munno waalwa wafiirwa ogendayo kati ne messe emikwesese ziri awo gigamba musala teyandize kazombwa messe Khalifa aganaga yagambye nti Bobi Wine okugende wa Chameleone itsoke cause bakulu banne bakulu balina struggles bakubamu abamu naye Bobi Wine aleta ina twala gundi saha cause saha maze banga deni nga avuma hozen naye mulalu musiru nze nkugambye omusajja mulwadde ye yakola olinza afoka abe nenga ate wali osobola badde osologene mulala kono mwana blood take heart guma nga tunatiro sibula mubadde mukabe nnyo nti Uganda mujjudde enguzi bali benguzi bangi enguzi temwina kyagikolera ndoza tugenda funa kusanyu fenanga bana Uganda oluvanyuma government ya Uganda okusindika abakungu Singapore okusoma engeri gye balwanyisaamu obuli bw'enguzi atasaba osimbe government rozanyukireko bana Uganda olaba pono nziraba oziraba lwachombuziza ate waliwo ebintu ebimu nga tekyetaaga tebabisomesa obubbi osegeera obubbi tebalina kusomesa ku bulwanyisa kati enguzi kata bukwasi wali alidde enguzi mumutemeko wali umukono osegeera mukwate ebintu bye tola bafe twagala nnyo Amini osegeera Amini yalwanyisa enguzi obubbi yabasindikawo okusoma nalabye abakulu bano abaami bano negamba malyansi basomere balwanyisa enguzi kati abakama bati babakola kiti baliwo muleme kutufuula abasiru basajja mmwe temujja kutufuulanga basiru ababba amabati bwetaaga kusoma kyonna amabati yagabba waati leke tumukwate bano bagenza kusoma how to fight against corruption ulwanyisa otya obuli bw'enguzi mu ggwanga obulwanyisa otya ate bano bagenze kufuga kufuna tewali bukugu bwetagisa nkuwadde essimu eno gitwalire abbe ogibbye ogitunze wali ku mutaasa kati netaga bukugu ki okukukwata gwe yabbye netaga bukugu ki nekyokukolera etteka lirikirya onabbye ez'abalwadde oba abalwadde oba amabati g'abankuseera ganti ge galiwo recent issue gye tulina eri mu ggwanga amabati gabadde ga mwaka guno si guno abankuseera abagabba weegali ate nga nabagagga si nabankusiiri baguuda nobba omunaku asembayo segera ora okuba mwabba gabali abakalamujja batasobola dde okweyogerera bo bali eri berundira nte zaabwe basula mu nyumba naye yayise ekiteeso ekyokuba bakalamujja amabati ng'akimanya bakalamujja tebasula mu nyumba z'amabati yali ani soko okwata oyo omukalamujja yeetaaga ki yeetaaga bbaati yeetaaga kidiba wagenda ku liisi za nte ze zinywe ku mazzi basooke bakwate yaleeta ekiteeso ekyokukwata amakalamujja babawe amabaati
Okitegera. Omukusera olinzita lumu. Omuntu alese ekiteeso kati mu bizibu by'Abakalamojja osooka n'obabuuza mwagala ati nakugamba njagala bbaati. Tasoba nakyogera nakyo. Era n'okumuwa olugoye alugaana olugoye n'olugoye alugaana basiiba bali bwereere kati oli alese ono yaleeta ekiteeso ye mubbi nnamba emu kuba bakitegedde nti bano Abakalamojja ne bwe tunaabawa amabaati tebagatta tegabagasa olwedde eri mu Kalamojja waliyo omusana gwememula bitirivu ebbati likola ebbugumu zino mmese embwa bongo mmese Omukalamoja toyinza kwetaaga bbaati nga gyali eri waliyo ebbugumu lingi akasisira kamukolera bulungi kuba kaba kanyogoga kati omuntu aleese project y'ebbaati aba mubbi okitegeera mukye mutategeera nga tebannakwata bano basimaye bana bagamba balugoloobi baani soke mukwate yaleeta ekiteeso nti Abakalamojja tubafulira amabaati ni Abakalamojja ne bakwatako gwekiteesa okitegeera zino mmese kati bana abakulu abagenze Singapore bamagezi abo balina kubibwa migo babakwatire kuseba bakubi genda kuyiga kulwanyisa nguzi ayo gana kati lindako ensi Uganda erimu abantu obukadde batugamba amekana mu butaano twasibise bameka bagendo yiga ndaba akafaananyi ndamu babiri kati ero abayembalala kati nga tusindika bana ababiri mu dduuke waliwo yalidde enguzi embalala basanyufu badya ago bali ku Malyansimbi bagenze ku Malyansimbi toyinza kungamba nti osobola balina kusomesa kwagala bazadde bo okitegeera nti n'okulwanyisa obubbi tuve ku buno obubbi buno bw'abakwasi b'emmundu ne bano ababbi ababba ssente bayisiza ssente tugenda kugula eddagala mu ddwaliro e Mulago ddala ne litagulibwa ani avunaanyizibwa ku ssente zo zituukira ku ani gwe tuba tukwata zaalagawa ndali tusooke tusomese tumusoka mugende Singapore musome muyige tuyige ki eyakyogedde asaana kkubwa n'eyabasinisa alina kkubwa eyabasinisa alina kkubwa ale basindise abo boto banenya kuba bali excited n'okulinnya ennyonyi agakwatira ne mubakuba abo bagenze kuwumula bali excited n'okulinnya ennyonyi kutambulako mu nsi z'abazungu abo boto banenya ono yaleese ekitiiso bw'osooka okukuba n'omukuba twafumitanga abasezi amatooke mu kabina edda mu kyalo n'omufumita amatooke emabega n'omufumita amatooke ne mu Uganda buli kimu kisobokola mwaleeta emmese ez'obukadde 8 mu biseera bya COVID ozigezesezaako eddagala mwali mukozi emmese yemukkiriza kubeza emmese ziba za bbeeyi obukadde 8 kati obukadde 8 kati emmese eyo oba ogibaze $2,200 nedda sebo ezo project za science ziba za bbeeyi sebo emmese yanja mugaso janjawulo eringa zino ezammwe zino ezakulira engatto luli wali empuuta n'ogana n'okunaaba emmese n'ekuluma ziri tezikola ebyo abasajja bakwata emmese nga bagikoze buli kimu nga erimu n'ebbomu esobola okubaluka naye nga wulira nkulaga nti ezo emmese ze bakugamba ziba zikoleddwako ebintu bingi naawe okwatibwa gwa wagira omuemmese yakadde 8 naawe abali bakanya ekyemmese balalu tebategeera twabeeranga ku ssomero nga tusoma yali nga biology nga tulina emmese zalinga njeru ku ssomero mwazigula obukadde 8 anti kati ezo breeds zaawukana n'obumyu bulimu ebika okitegeera kinchira rabbit California rabbit era ozogera ku kinchira okitegeera nti buli kika kiba n'ebbeeyi yaakyo kati emmese gye bagenda okugezetezaako akawuka akatamanyikiddwa ezi mmese ziba za bbeeyi Uganda wange bw'olina okirinamu mulimu bwongo nti mmese olw'okuba gwe oli mwavu mu nju waliyo emmese nti olaba weeziri za bwereere kati mugamba bagise bangulaako ezange tosobola kugula mmese mu bukadde 8 tebaleeta mususu ng'ezammwe ziri si mususu olwo emmese ye simulinaako buzibu bwe mute mwatugamba Abafaganisitaani weyo weesunze kuwasaako bwe kyekyakuluma wali weesunze kuwasaako lwaki tetuva wano abantu bannayuganda nga tubasiibula twesabire nnyo ffe nga ffe ekisooka tusooke tweyagale bino byemuwoza kamiliyoni kamiliyoni teyeyagala yeekyawa weeyagale nga ggwe abantu tujja kukugamba mbu tukwagala nnyo naye ova wano muffe oddawa nze kati genda kweriira nnyama ngenda kunywa bbiya okitegeera oddawa ng'ovudde mu bantu we bakulabira kati omusajja waava mu bantu adda mu kunywa biragalalagala anywa omwenge okitegeera tweyagale tugenda mu nnaku enkulu ennaku ziba za bulabe nnyo tuba tetwekuumye abakazi bbiya nywa soda nywa
naye werekeremu abakazi yagala naye yambala tetujja bagamba nti muve ku bakazi yadde abakazi batta omwami oli akondeddemu segera yadde abakazi batta nange mundeke oba nfa mulifa lwammwe naye yambala abakazi balwadde n'abasajja balwadde naawe omukyala tomala kkiriza kisajjasajja kijja nsumula mpale zaakyo mbukati jangu wejovaani ebitundu ebyo ebisanyukirwamu biba n'obulwadde bungi siibula tuve wano tubasiibudde basoba ne banyamukiriza tusinkane mu story endala. For now, bye-bye. Export TV to the world.